Okay, omukulu okola kyateno nyonyini ddala agenze maaso n'okuba nti yo kyatwekumiddeko wano. Embeera nga ogenda maaso n'okuba nti ogirengera emanga tenti zigenda maaso n'okuba nti zikyasimbwa, obutebe bukyagenda maaso n'okuba nga butuuka, ekiragira ddala nti we tuli embeera egenda okubaawo mu maaso. Namungi w'omuntu wakuba nti agenda kuba nga akuŋŋaanira mu kifo kino okugenda maaso n'okuba nti no tujjukira obulamu bw'omuntu abadde ow'enjawulo ennyo nnyini ddala, omu ku bakyala ababadde basinga okuba nti bayimba ne sekuyimba yenna olw'ensonga nti bw'oba otunuddemuko mu music industry ya Uganda, yo mukyala agenze maaso n'okuba nti yabaakinga abantu ab'enjawulo. Ebiseera ebisinga bwe twogera ku backup mu music si kye kintu ky'oyinza okugenda maaso n'okuba nti oyita eky'omuzannyo, olw'ensonga nti kitwala kingi nnyo nnyini ddala okubeera nti okola backup vocals ezo oba amaloboozi ag'enjawulo, kikutwalira okuba nti oli mulungi nnyo ekigenze wala musically oba mu mbeera ey'omuziki. Abantu bangi nnyo bengenze maaso n'okuba nti no ndabako abagenze maaso n'okuba nti batuuka nga bali music industry. Ndabe ku manager Roger, oyo nga ye manager wa Spice Diana, amulabyeko awo. Ndabye omukyala Sophie Gombia naye abadde wali mu area, n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo nnyini ddala. Atugende maaso n'okuba nti no twambukako ko wano a small time. Waggulu wano lyekkuba erigenda maaso n'okuba nti no lireeta abantu, lwakuba nti embeera eyabaddewo y'okuba nti akakubakuba kagenze maaso n'okuba nti katukubamu okuva ku makya paka obudde buno kagenze maaso n'okuba nti kafudde emba, naye nga kagenze kakakanamuko. Njagala kuba nti nfunakoko abantu oba abatuuze wano batugambye nti no bayitawo Nalubugo. Omukulu wano bayitawo bayitawo Nalubugo. Nalubugo ebujuuko. Nalubugo bujuuko. Ekitundu kye tulimu bayitawo Nalubugo bujuuko. Omugenzi wabadde agenda maaso n'okuba nti no awangalira. Omukulu nsaba kwogerako naawe katono. Kiki bintu ki ebyenjawulo by'obadde omanyi ku mutuuze munnammwe okutwaliza awamu tugambe? Ekisooka abadde muyimbi mulungi nga tumwagala ate nga muzannyi wa firimu. Ekisooka ate nga abadde muntu wa ddembe nnyo nga tagoba muntu ajjawuwe nga bwomanyi bannakyalo nga alabye omuntu serebu nga tagoba ogera n'omubuuzaako. Kituufu tufiiriddwa nnyo omuntu ate nga abadde wa mugaso nnyo nga ne mabegakaawo twali mu lukiiko lwa church olw'e n'abaako kyekola ki kyeyeeyama okuwa, naye Mukama tamusobozesezza, naye nga katusabe Mukama amusonyiweko ebyamusobako byonna. Bye byange sina bingi nnyo byakwogera. Yesibo. Okay. Kati nga mutuuze munnammwe kiki kye mugenda okuba nti musinga okuba nga mumusubwako nga unagamba nti omutuuze munnaffe nno kino na kino kye tugenda okuba nti no tumusubwako nnyo? Anyway nga bomanyi nti ffe bannakyalo emirimu egyaffe ogitegeera kubanga abadde atuwa emirimu okutwaliza awamu. Gezanga omuleetera amazzi okima amazzi ago, okuba bulooka ezo nawe era oziraba embeera, okutereeza ewaka, okulima. Zigeza bulooka zendabyeko wali yemanga mbadde mugenda nga maaso n'okuba. Ekituufu byonna ffe tubadde tuzikuba amazzi ago agakola ki agasamba ettaka kutereeza waka nga bolaba era nti wabadde wakyakola ki wakyatereezebwa. Yesibo. Etegeeza mufiiriddwa bosi wamwe tugamba. Mufiiriddwa bosi waffe ate omuntu ow'omugaso ennyo nno ddala nga bw'okitegeera naawe. Bubaka ki bw'osobola okulekera famire y'omugenzi essaawa zino? Obubaka bwe nsobola omupalekera bagume ttaka mu ttaka n'evvu mu vvu. Mukama agamba nti buli kimu kikola ki kiridda bye twava, naye nga nsaba bagume. Okay, atuyanza akaseera erinnya siritegedde. Amannya mukulu oyogera ne Nassanairi Mulindwa Sebo. Okay, tuyanze omusajja oli mugabi. Omusajja omugabi. Mukama wange nsaba kwogerako amanya gafe. Amanya yogera ne Busula Charles. Era nga ndi mutuze wa ku Nalubugo kuno. Nalubugo bujuuko. Kakati omuntu ngo tufiiriddwa ekituufu adde wa mugaso nnyo mbulamu bwaffe sinaffe ffekka obula buli omuntu bali kumpi wano era alina kyabadde amugasa. Okusinga ddala kyetumusubiddwako adde alina eddoboozi eriyimba adde mimbi mulungi era buli omu agenda subwa kikyabadde asobodde okukola naye
tewali kyakola Katonda kiyakoze eki kyeyagadde. Gwe kikyo singa okumujjukirako tugeze nga tuvudde ku kyobuyimbi kikyo omujjukirako gwe nga mutuuze munne bwe mubadde mugenda maaso n'okuba nti muwangaalira wano ku Nalubugo Ebujuuku? Sigala kugamba nno nnyo kyemujjukirako kubanga siri muntu nnyo abeera nnyo ku kitundu kuno naye nga kwembeera kwenzaalibwa naye nga sibeerako nnyo asiina kyengenda kugamba nti kino kyankoledde siwangala nnyo naye just mbadde mumanyi nti muyimbi era mwagala nnyo naye era ebiseera ebisinga ekintu ekirungi kyekikuva ku maaso. Okay, tuyanza nyosebo. So embeera eyo gyogenda maaso n'okuba nti olengera wano bakyagenda maaso n'okuba nti no batereeze waka eno gye tulimu ze zimu ku tenti ze bagenze maaso n'okuba nga bateekawo aside eri bataddeyo tenti ziri 4 wano waliwo tenti 2 wabula ate nga tulaba nti bingi bikyagenda maaso n'okuba nti bitereezebwa okulaba nti embeera egenda maaso n'okubanga etereezebwa wano small time mu mbeera emu bayendala wabula kyenjagala okujjukizaako nti ng'ovudde ku kya music kyolina okujjukira nti abadde mukyala omuzanyi wa katemba aba omuzanyi wa firimu mu mbeera emu bayendala era bw'obanga oyogeddeko n'abenjawulo bazze azanya nabo badde bagamba nti abadde mukyala abadde ne talent eyaddala etali ey'okunyigiriza obunyigiriza oba okumalira oba okupangapanga nti newe ba script dakika mu 2 asobola okuba nti nno akugirayo ekyo ky'oba ogenze maaso n'okuba nti omugamba nti kola kino oba kiri oba kiri oba kiri at the same time akyenyiza okuba nga nzijukira nange ng'omuntu nti abadde ekika ky'omuntu asupportinga ennyo abayimbi banne at the same time nga industry emuli ku mutima mu mbeera emubayendala updates endala tujja kuba nga tugenda maaso n'okuba nga tuzikuwa tukyali live ku ground kyolina ogenda maaso n'okuba nga okola mukwano gwange teeka ka like ku video eno esobola ogenda maaso n'okuba nga etambula basidi omusinzire erinnya agaliwo ye YouTube channel code. Thank you so much. Afunyeeko omukulu defense w'ekyalo kino omugenzi Katiibule Lagu abadde agenda maaso n'okuba nga awangalira defense amanya nze Nsereko Francis nsinzira wano ku kyalo Nalubugo mutuuze waffe ono nze kulwanga abadde mulungi abadde mukazi yeesigika abadde musajja mukazi omuntu okunywa abadde muntu w'abantu era ekyalo ekyo kimumanyiiko ekintu kimu kimusaaliddwako ebintu bingi abadde muntu ayagala nnyo abantu era ng'agezaako mu byonna kusobola okubaako byayo kusobola okwogera n'abasanze abakuŋŋaanye abadde abagala nnyo ng'omuntu tumunako tabalina buzibu bwonna na muntu yenna netusaaliddwa nnyo mutuuze munnaffe okuba nti atufuddeko Malube Nalubugo yamuteekako ettaffaali okuba nti akolagana n'abatuuze tamanyi bati yeegulumiza ate nga munnaye abayimbi abo batera okwegulumiza ennyo olw'amaanyi ago batera okwamanya ge batera okukola naye abadde ono omukazi takirina era nakusanga nagamba abadde mu mbeera ya bulwadde ddala naye ngeri akulaga nti munnammwe abadde munnaffe nnyo era tusaayiddwa nnyo munnaffe oyo okulaba nga atuvuddeko ku kitundu naye tusitekateeka ekiseera kyonna kyonna okulaba nga tumukugwabira wano wewawe era mutuuze mulungi nnyo nenkikoze nnyini wabaddeko atasobola abadde amazeeko bbanga ki nga chair nga defense ebbanga lyogamba nti nno lyomulabidde abadde amazeeko bbanga ki lyemukumidde ebbanga nze ku lwange ntandikidde okuba nga baatulonda ntandikidde okumulaba mu bbanga lya myaka nga 4 ng'ena ndaba omukyalo ono naye namusangira simanyi babalaba saagala nkulimbe era tetwafuna mukisa gwonna twafuna musanga tukwatagana bulungi nnyo mukazi abadde kagamba atulaga obumu ng'abayimbi ng'abo batera okweraga nta nawe obamanyi takikola yabati yeeraga abantu abatwala nga babatanze kanyinza okulagako ng'omwami nga tebanatuuka badde banninyo ninga bulaba abantu ba wansi nnyo ng'ate ye walina erinnya kibadde kizibu nnyo okuba nti akolagana nabo naye abadde akolagana nabo omukyalo ki bw'oyinza okuba nti olekera abafamire batuuze banno embeera gye balimu essaawa zino abafamire eno sibamanyi nnyo kinene nnyo kubanga ofa okusinga twakwatagana nnyo
ng'omukyalo oyo twakwatagana naye nnyo naye esuubira oba naye banaaba balungi nga ye maybe kyemunasaba omutabani yennyini ye mulabyeko nange lero lwe mulabyeko esagala nkulimbe lwe mulabyeko simanyi teekateeka kali gwe tumanyi ng'omuntu we bwe mbalekera basuubira okweyisa obulungi n'abantu ekyalo obutegumiza kati ngeyaffe eno gy'otulaba eno enamulube nalubugo omukyalo nabadde atussamu ekitiibwa kinene nnyo abadde atussamu ekitiibwa kinene nnyo era ng'atulaga obumu era atulaga okukolagana n'abaki n'abantu naye tusuubira n'abantu be banakolagana naffe banabwe tebatumanyi nnyo naye abadde atumanyi tuyanze nnyo so yembeera eyo mukwano gwange wetubadde tugenda maaso n'okuba nga twogerako ne defense w'ekitundu kino mukyala Evelyn Lagu kati omugenzi wabadde agenda maaso n'okuba nga awangalira ebirala tujja kuba nga tubyongerako mwebale nnyo mwebale